Yesimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena muna abagifollowinga bagita Fadi TV waliyo Fadi Yugi News KB TV gikosa ne RTV Uganda ne wali omwana yasaddakiddwa mu bitundu by'emukono eyo onakwasiza abasajja bana era nga omulambo gwe gwasangiddwa mu kasooli mu musiri gwa kasooli nga bagwabuluzaamu wakati omanyi omuntu okusanga omuntu oba omwana nga bamwabuluzaamu wakati nga engeri gye basalamu embuzi omanyi ebisesinkuluso babasala embuzi mbyalo baziteeka ku bitooke wakati w'ebitooke bibiri ne bazaabuluzaamu wakati ne bazisiba emiguwa kaakati n'omwana ono babadde bamusanze mu musiri gwa kasooli nga bamwabuluzaamu wakati ng'ebitundu by'ekyama tebiriiko olunaku olwo nakoze vidiyo emu nga mbalaga omwana era gwe basaddaase naye nga bagamba omwana oyo yagudde ku nkonge era nti enkonge eyo yamuviddeko kubanga afa nti omutwe yagukubye ku nkonge ne bagamba nti abazadde mwena abasinga abalina abaana mulina okuba nga mwegendeza ebiseera najjukira biseera by'abaana bali waka abasinga baawummudde ate sigamba nti nomufe kwabo abasoma bokaboka wabula naabo abasangibwawo abato okusaddaaka abaana kubeerawo nnyo mu biseera by'oluwummula olw'ensonga nti abaana baba bataayaaya abasinga abali mu bisulo bavaayo kwegamba ne mbagamba okuba nga mwegendereza kati ate olunaku lwayo poliisi ate mulowooza tisanze ate omwana nga yasaddakiddwa mu bitundu by'emukono bibadde mukono eyo era abantu bana bakwatiddwa abantu sente zaabalalula abantu ensimbi baagala kuzifuna mu bulungi ne mu bubi mu bulungi ne mu bubi ensimbi ezirimu okutta omuntu bannange ekyamazima ezo teziba ssente ebya ddala ezo siziba ssente olengera mu kifaananyi kimu ku abakwatiddwa kafaananyi kano ngezaako okuba nga nkakola kinga nkabuzaabuza nenkabika nkizaako okuba nga nkabikabika munnange YouTube obutasiimulayo vidiyo yange naye nga munnange byebyo biriwo essaawa zino abazadde mwena mulina okuba nga mwegendereza nabagambye olunaku olwo ne bagamba nti ekisaddaaka abaana kiba kingi mu biseera by'oluwummula manyi olw'emyaka gye nabagambye egyeddako waliwo omusajja gwe bakwata bali bamuyita Kajubi Fred Kajubi balamuyita obaka Fred Kajubi oba bwe yasaddaakanga nnyo abaana ono ali mukomera mpaka nakaakati ensonga za kusaddaaka abaana abasajja naye gwe abantu balina emitima gwe n'okwata omuntu n'omusalamu n'omwabuluzaamu wakati ekyamazima kino kiri unbelievable omwana bamwabuluzaamu wakati nga n'ebitundu by'ekyama tebiriiko kiri unbelievable naye nga ate kituufu ensi abantu balina emitima gwe n'omala ttayo n'omala akadde konna ng'oyabuluzaamu omuntu munno wakati ng'olinga nga nsala embuzi poliisi yakakwatako abantu bana naye nga munnange byemugwe batambula akadde kano abantu bonna balina abaana mulina okuba nga mwegendereza nti omwana akubeera ku kido akubeera ku kido ng'abeerawo kumpi kubanga munnange biremu tebyagala kuba nga bidda mu buto ebyokuba nga munnange basaddaaka abaana byagala kuba nga biddamu okuba nga bikola ki bisituka buto mbagambe nti waliwo emyaka bwe byasituukirira nga bingi nnyo nga gyenkomeza nga bingi nnyo nga bw'okiwulira nga bingi nnyo naye nga mufollowinge ate musubscribinge munyige ku kade bagita Fadi TV yuki like nga commentinga ate osigale ng'ogiye ku midde gwaliyo KB TV gikosa ne RTV Uganda omuto oyo gwe bayawuluzaamu wakati abasajja bamwawuluzaamu wakati naye ng'ebisesingulusa abantu abakola ebintu babatumye bendeta ebitundu by'ekyama byona omwana togenda kugaggawala naye nga niyakulimba nti ogenda gaggawala ng'osaddaase muntu mazima ddala nze ŋŋamba tekuliyo obugagga obwo nze ŋŋamba ezo sente teziriiyo abasawo abaganda bangi nnyo abafeze abantu bangi nnyo bwe basse abaana b'abandi bangi basazeeko emitwe ng'oli yagenda bamutuma omutwe gw'omwana mbwagaggawale afune ssente oyo omu kwabo abakwatiddwa poliisi lumiriza egamba nti ayinza okuba omu kwabo abakola ki abadde mu pulaani y'okuba nga basaddaaka omuto ono basobola okuba nga bafuna obugagga abasawo abaganda bangi babikozesa nnyo genda olete bino genda olete ebiri eri genda olete kino ogenda gaggawala mu bbanga tono ogenda kuba mugagga muvundu
genda omusaayi gw'omwana omuto ow'emyezi bwe giti ow'emyaka bwe giti maama ne bakakana ng'agenze asaddaasa omwana w'abaana mbw'atukola ki mbw'apa kubanga afuna bugagga naye nze nga ŋŋamba essente ezo teziyo si muntu agagawale nti ayise mu bintu bwe bityo byakusaddaaka si buli omu kubanga sisubirayo muntu nene agaggawala ng'ayise mu kusaddaaka sikisubirayo mwongere okuba nga mugifolowinga n'okuba nga mugyekumirako bagita FAD TV UG KBTV UG Osanek RTV Uganda nawo stay on YouTube platform ojja kuwafuna ebisinga ate ebyakabi byabadde mu koona eyo naye nga poliisi ekyayigga egamba nti ekyayiga bangi nnyo newankubadde ekutteko bano abana naye poliisi egamba nti ekyayiga ekyamazima akafaananyiko kabadde keesisiwaza gampi wali ebintu byotulina ne bikutabula ekyamazima ne bikutabula obaade bagenda kumulya buli omwana oba basezi tewali amanyi naye nga byandibaamu ebintu by'okola ki by'okwagala essente ez'amangu n'okusaddaaka ng'omusawo muganda yamutumye ebitundu by'ekyama eby'omwana nga bitwaleyo agaggawale abasaabaganda bangi bafera abantu nga bafera nga bajjamu essente naye nga babagamba okuba nga babitwala bongera kubakola ki kubateekamu lusege na kubanyuunyuuta gamba mpaayo 5 genda oleete ebitundu by'ekyama eby'omwana n'obitwalayo namugaba nyongerayoko genda oleete kino olusinga amaze okujja mu bukadde bunga 5 ng'anoonya wakola ki wakwetera kuba ng'ozungazunga omale okole ki owanika okoowe okite n'akutumatuma buli kimu abasinga nga tebamanyi n'alyoka saddaaka abantu bawaka bonna n'abalala abamu basaddaaka n'abaana baabwe imagine olw'okwagala essente olw'okubanga bamusaba muganda bw'agenzeeyo amugambye muna ebyo bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagita FAD TV UG musabusukadde ate munyigire kade manyi byobisa abantu afuna sede bagamba yasaddaaka muntu nze sisuubira nti eriyo omuntu alina sente ng'asaddaaka muntu nze sikisuubira era sikikiririzaamu mube bulungi FAD TV UG mbaagala nnyo mweraba